okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abagalwa, omwagalwa alaba TV yaffe eno nate Mukama atuwadde omukisa okujja okuyiga ekigambo kye. Olunaku olwaleero nzikiriza ntandike n'olugero lw'Abaganda. Olugero luno lugamba nti obukya buziba tebukuliisa tto. Obukya buziba tebukuliisa tto. Baali boogera ku ttooke nti tewali kikumalamu maanyi n'oggwamu bugumiikiriza n'ogenda mu lusuku n'otemayo ettooke eritannakula bulungi. Emirundi egisinga ettooke liba terinakula bulungi, nze kye nneetegereza liba n'akanwe akatono. Ate liba n'akanwe akatono, katutwale ekyo. Kati obuno obudde obukya buziba ne wookalaba nga kali kato era kaba kajja kutuuka kakule. Gwe teebereza emyaka gy'atuwadde 3, 35, 40, 60 naye ng'otambuza ssaawa ku ssaawa. Abaagalwa, olunaku olwaleero njagala twebaze Mukama atukuumye emyaka egyo gyonna paka ku ssaawa eno nga tukyali balamu. Teebereza ssaawa mmeka ze waakabeera ng'oli mu tulo weebase ne Mukama n'akukuuma n'akuzuukusa era nga ne leero bw'akuzuukusizza. So njagala tutandike nga twebaza Mukama olw'okutuzuukusa, n'atuzuukusa n'atuwa olunaku olulala. Mukama weebale nnyo, weebalire ddala, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nate tuzze mu pulogulaamu yaffe ey'okusinza okwenkya. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero gugamba nti Katonda amaanyi gaffe era engabo yaffe. Katonda amaanyi gaffe era engabo yaffe. Olunaku olwajjo twalabye nti toggwamu maanyi gwe gwabadde omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe. Ne tusoma olunyiriri olwabadde mu Zabbuli 27:13 paka 14. Dawudi n'atulaga nti yandizirise singa teyakkiriza kulaba bulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu, era n'atugamba nti tulindirire Mukama tuddemu amaanyi. So olunaku lwajjo twalabye nti embeera ne weeba nga nzibu etya, ebintu ne biba bikalubye kwenkanawa, tulindirire Mukama. Era ne tulaba nti tutaalindirire Mukama tujja kuzirika. Olunaku olwaleero tugamba nti Katonda amaanyi gaffe era engabo yaffe. Tubikudde mu Zabbuli 28 olunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'omusanvu. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde eddoboozi ery'okwegayirira kwange. Mukama ge maanyi gange era ye ngabo yange. Omutima gwange gwamwesiganga nnyo n'embeerwa. Omutima gwange kyeguva gusanyuka ennyo era naamutenderezanga n'oluyimba lwange. Dawudi ayogera ebigambo ebyo, kabaka Dawudi katubiddemu. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde eddoboozi ery'okwegayirira kwange. Mukama ge maanyi gange era ye ngabo yange. Omutima gwange gwamwesiganga nnyo. Omutima gwange gwamwesiganga oyo n'embeerwa. Omutima gwange kyeguvudde gusanyuka, kyeguva gusanyuka ennyo era naamutenderezanga n'oluyimba lwange. Abaagalwa, Mukama be yawa ekirabo eky'okuyimba n'okuyiiya ennyimba nga Dawudi. Muyiiye ennyimba ezitendereza Mukama, muyimbe ennyimba ezeebaza Mukama kubanga Mukama Katonda waffe mulungi. Abaagalwa, tokkiriza mulabe Sitaani kwerabiza bulungi bwa Mukama na byakuyisizzaamu. Okukkiriza kukwata ku mutima gwa Katonda ne kutambuza omukono gwe. Okukkiriza kukwata ku mutima gwa Katonda ne kutambuza omukono gwe. Bw'oba n'okukkiriza wakati mu mbeera enzibu, ssente tewali, obulamu tewali, obeera mu ddwaliro okikijjana, obufumbo buganye, emirimu gibuze, n'empapula wazeerabira nti wazisoma n'okuzisoma, ne bakuwa interview mu bye wasoma kati ebimu ogenza obyerabira n'obyerabira.
kubanga emirimu giganye gibuze, bizinensi zisiranye, abantu bonna bakusekerera bagamba oba baki. Ne woba n'okukkiriza n'olindirira Mukama, bwe naaba n'okukkiriza ninnindirira Mukama nensaba Mukama nensindiikiriza ensonga zonna ku Mukama, okukkiriza okwo kukwata ku mutima gwa Katonda. Era bwe kumala okukwata ku mutima gwa Katonda kutambuza omukono gwe. Katonda ye alaba bulabi ng'omukono gwe gusituse nga gujja okukolera ebyo. Era omukono gwe gufuga ebitonde byonna. Abaagalwa, omukono gwa Katonda gufuga ebitonde byonna. Okwagala kwa Katonda kufuga ebitonde byonna. Katonda oyo asobola okwogera n'abakulu abo b'ogenda okusabamu emirimu ne bakwatibwako ne bakwagala. Tusoma ku Esther, Bayibuli etugamba nti awo Esther n'afuna okuganja mu maaso ga kabaka, kabaka n'amutikkira engule. We yagendayo nga si nnaku ze, kabaka n'amwagala nnyo n'amuwanikira omuggo gwe n'amugamba, Esther, saba kyonna ky'oyagala ne bwe kinaaba kitundu ku bwakabaka bwange kinaakuweebwa. Okukkiriza kutambuza omukono gwa Katonda. Omukono gwa Katonda ne gutukolera ebikulu. Abaagalwa, oba oli eyo ng'omwami yatabuka, ayinza n'okuba nga yakukyawa. Abaagalwa, nali muto myaka nga 13, 12, ne nawulira omusajja omu yakola statement n'agamba nti oyo omukyalo oyo waakiri okumuzza ewaka waakiri ndeetawo embwa. Naye oba omwami we yakukyawa awatali nsonga, okukkiriza okwo mu Mukama kusobola okukyusa omutima gwe n'awulira ng'akwagala, amaka ne gaddamu okutambula. Agambye nti okukkiriza kukwata ku mutima gwa Katonda ne kutambuza omukono gwe. Omukono ogwo ogufuga ebitonde byonna. Tekyewuunyisa yadde akatono nti Dawudi yabaguka n'ayimba oluyimba olw'okugulumiza Katonda. Jo twasomye nga Dawudi asaba. So Dawudi alina ebintu bye yasabira ng'awulira omutima guzitoye, n'agamba omutima gwe ddamu amaanyi, guma omwoyo, lindirira Mukama. N'alindirira Mukama, ekiseera ne kituuka, Mukama n'akola ebikulu. Abaagalwa, Mukama n'akola ebyekisa mu bulamu bwa Dawudi. Dawudi n'asanyuka, Dawudi n'ajaguza, Dawudi n'awulira emirembe, Dawudi n'abaguka. Simanyi oba abaana abato ekigambo ekyo mukitegeera. Okubaguka kye kintu ekikufulumamu nga togenderedde. Dawudi n'abaguka okuyimba oluyimba olutendereza Katonda. Nga bwe kyali ku nnyanja emmyufu kuva 15, abantu baabaguka ne bayimba oluyimba. Miriyamu n'ayimbisa abantu ne bayimba oluyimba lwa Musa ne bagamba, Mukama oli mukulu, amagaali ga Falaawo, embalaasi ze byonna obisudde mu nnyanja, okufuga n'obuyinza bibyo. Abaagalwa, Katonda yakolera Dawudi ebikulu. Dawudi n'abaguka okuyimba oluyimba. Bwe tusomako mu kitabo ky'Okuva essuula ey'e15 ku luyimba olwo nga Mukama bayisizza ne bayimba olwo ne bagamba nti naayimbiranga Mukama oluyimba 15 olusooka kubanga awangudde. Embalaasi n'abazivuga bonna abasudde mu nnyanja, ne bano nabo baabaguka okuyimba oluyimba nga Mukama abakoledde ebikulu. Ne Dawudi abaguka n'ayimba oluyimba olwebaza. Abaagalwa, Abakristaayo tetugenda kuba mu kulindirira buli ssaawa. Tetugenda kuba na ssaala zitaddiggwamu buli ssaawa. Wabula Mukama waffe agenda kutuddamu bwe tunaaba nga tulina okukkiriza. Bwe tunaateeka obwesige bwonna mu ye, Mukama agenda kutuddamu era naffe tujja kusanyuka. Dawudi ono yeesiga Katonda n'afuna okununulibwa. Bwe yali ng'aweddemu amaanyi, Katonda yafuuka amaanyi ge. Abaagalwa, nga tuweddemu amaanyi, Katonda mwetegefu okufuuka amaanyi gaffe. Katonda yafuuka amaanyi ge. Abantu ababi be baamulumba, Katonda yafuuka engabo ye. Katonda yalwanirira Dawudi.
amagye g'abalabe be ne gajja okumulumba Katonda n'agakuba ne bajjira mu kkubo limu ne baddirayo mu makubo 7 abaagalwa. Mukama asobola okukikolera era agenda kikolera. Eyo ku katale gy'okolera abantu bafuuse babi ne bakuteerawo enkoko bagituze ne bateekawo bisere ne bakola ki wa Katonda agenda kutukolera ebikulu nga bwe yakolera Dawudi. So agambye nti Katonda yafuuka engabo ye n'amaanyi ge. Agambye nti ekifaananyi nga ky'amaanyi nnyo eky'enteekateeka ya Katonda n'obukuumi bw'alina mu bulamu bw'omuntu amussaamu obwesige. Katonda akola n'amaanyi nnyo era obukuumi bungi bwakuteekako, obukuumi bungi bwateekako nze buyinza omubi wembanga mussaamu obwesige bwonna. Ekibuuzo kigamba nti olina ekikukaabya leero, oli mu kukaaba leero. Omwagalwa olina amaziga ku mutima, waliwo ekiseera wootuuka n'owulira ng'omutima guzitoye, ng'ojjudde ennyiike, ng'ojjudde obuyinike, okaaba leero. Owulira ng'oweddemu amaanyi, ofumitiddwa obusaale bw'omulabe. Omwagalwa obusaale bw'omulabe bukufumise nnyo. Bayibuli egambye kyuka okudda eri Mukama era omwesige. Bw'oba tolina kyakulya tokumpanya nsimbi zitali zizo, wabula kyuka okudda eri Mukama omwesige. Ng'abaana babuliddwa ensimbi ez'okusoma, tokola bufere, tokola buyaaye, wabula kyuka odde eri Mukama omwesige. Ajja kuba amaanyi go n'engabo yo. Gwe mutwe gw'ekyokuyiga kyaffe. Abaagalwa, Katonda waffe Katonda akola. Weero waliwo ebiseera ebimu olaba n'osaba ne olaba nga ataddiddwamu biki, naye Katonda waffe akola. Ajja kuba amaanyi go, ajja kuba engabo yo era engabo yange. Alikola ekkubo awalabika nga tewali kkubo lyonna. Katonda agenda kukolera ekkubo w'olabira ddala nga tewali kkubo lyonna. Agenda kukola ekkubo wakati mu nnyanja emmyufu. Agenda kukola ekkubo wakati mu kibira ekikutte, akolemu ekkubo ery'emmotoka awatali kutema muti gwonna. Aliteeka oluyimba mu mutima gwo. Amiina. Katonda agenda kuteeka oluyimba mu mutima gwo. Nange agenda kuteeka oluyimba mu mutima gwange. Nange munsikirize ebigambo ebyo ebirungi mbyeyagalize. N'okutendereza ku mimwa gyo. Katonda agenda kuteeka okutendereza ku mimwa gyo okukusobozesa okwogerera waggulu nti Mukama atenderezebwe. Agenda kutulwanirira tusobole okwogera nti Mukama atenderezebwe. Tumwesige, tumuteekemu obwesige bwonna. Mukama nkutendereza olw'okuwulira essaala zange. Abaagala, leero ekyokuyiga kyaffe kya ssuubi. Kituufu waliwo ebikalu bye, naye katusabe essaala eyeebaza Mukama. Ng'essaala eno egamba, Mukama nkutendereza olw'okuwulira essaala zange. Kwebaza okufaayo ku buli bwetaavu n'okuwangula buli mulabe mu bulamu bwange. Kwebaza okufaayo ku buli bwetaavu bwange n'okuwangula buli mulabe mu bulamu bwange. Kugulumiza olw'obulungi bwo. Abaagalwa, leero sabako ku ssaala egulumiza Mukama, ogambe nti Mukama kugulumiza olw'obulungi bwo. Omugulumize. Twemulugunyiriza Mukama emirundi mingi. Ne program ne zijja lwaki nze, ebigambo ne bijja nti afaayo, nga bakugumya bugumyi nti Katonda afaayo, naye ng'oluusi siraba bw'afaayo. N'olunaku olwaleero tusabe ku ssaala ey'okwebaza Mukama, tumugambe nti nkugulumiza mu bulamu bwange. Ate tuleme kwogera bwogezi, n'ebikolwa eby'okugulumiza tubikole. Kuba Mukama yazzeemu dda essaala zo. Teri nsonga lwaki okwata ensimbi ze ez'ekimu eky'ekkumi n'ozigulamu emmere ey'awaka.
tewali nsonga lwaki tobuulira mulirwanaawo ku Yesu. Leero naawe kwata Bayibuli, kwata ekitabo ekyennyimba, ogenda obuulira abantu ku Yesu, obasabire, kuba Mukama awulidde essaala zo, agenda kuddamu naawe obaguke okuyimba. Agambye nti era ntegeeza ensi nti ggwe maanyi gange era engabo yange. Abaagalwa, tutegeeze ensi nti Katonda ye maanyi gaffe era ye ngabo yaffe. Tuleme kuba nga tukubaga buli ssaawa, tuleme kuba nga tukubaga nti nze sikyakola ku Ssabbiiti ate emirimu gyonna gya Ssabbiiti. Mukama agenda kutuwa egyaffe kubanga ye ngabo yaffe era ge maanyi gaffe. Olunaku lwa leero lwa ssanyu. Omutima gwange gukusanyukira leero. Abaagalwa, tubeere n'emitima egisanyukira Mukama. Bayibuli egamba nti omutima ogusanyuka, omutima ogujaguza ddagala nnyo, naye okweraliikirira kukaza ennyama ku magumba. Amagumba gaffe galeme kuggwako ennyama. Okuva na leero lunaku lwa magumba gaffe kuddako ennyama, kubanga Mukama ge maanyi gaffe. Yaddamu Dawudi, yaddamu abaana ba Isirayiri, naawe ajja kuddamu. Essaala yaffe egamba era n'emimwa gyange n'obulamu bwange nja kutenderezanga erinnya lyo. Tutenderezenga Mukama n'emimwa gyaffe n'obulamu bwaffe. Essaala eno katugiddemu. Mukama, kutendereza olw'okuwulira essaala zange, kwebaza okufaayo ku buli bwetaavu bwange n'okuwangula buli mulabe mu bulamu bwange, kugulumiza olw'obulungi bwo obungi. Era ntegeeza ensi nti ggwe maanyi gange era engabo yange. Omutima gwange gukusanyukira leero era n'emimwa gyange n'obulamu bwange nja kutenderezanga erinnya lyo. Awo ffenna ne tuddamu nti amiina. Omwagalwa, Mukama akuwa omukisa. Tulekere awo okunakuwala. Yeffe ettaala y'ensi. Abantu abatamanyi Mukama tebayinza kutulaba buli ssaawa nga tutaddeko enkanyanya ku feesi. Tusanyuke. Mukama eyaddamu Dawudi, eyaddamu abaana ba Isirayiri, agenda kuddamu essaala zo era amaze okuziddamu. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katuggalewo n'okwebaza. Ayi Mukama, nkwebaza Mukama kubanga watuwa ebigambo by'essuubi. Erinnya lyo lyebazibwe Mukama. Mukama gwe yaddamu Dawudi n'abaguka n'ayimba oluyimba olukutendereza. Mukama, naffe abaana bo tujja mu maaso go, tukusaba otuwe emitima egijaguza kubanga ogenda tuddamu era otuzeemu. Beera wamu naffe Mukama. Olunaku olwaleero kikafuuwe ffe abaana bo okubeera mu kwekubagiza, wabula tubeere mu kutendereza kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa enkya ennungi eya leero. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.